Robert Mutebi ne mukyala we Juliet Nakasinde nga batuuze b'e Nabweru be batwaliddwa ku poliisi nga babalumiriza okufera abakyala okuli Pauline Nabukeera ne bannabalala babiri obukadde 3.5 nga babasuubizza eddagala ly'omukisa. Bano olwamaze okuwaayo ssente ne babakwasa eddagala mu kaveera wabula kyababuuseeko okulikebera nga bikongoliro na bikola by'amayuuni. Tusobola kuŋŋaanya nti omuntu onaabe bino, onaabe ekikongoliro, onaabe ejjuuni, onaabe simakidio, tebiri mu mukisa na muli n'ogu. Baddukiddewo ku poliisi okwekubira enduulu basobole okuddizibwa ssente zaabwe. Bano nga bayambibwako aba bodaboda n'abatuuze bawazeewaza abantu bano okubatwala ku poliisi y'e Nabweru. Robert Mutebi bw'atuusiddwa ku poliisi yegaanye eky'okujja ssente ku bantu bano. Alumiriza nti Nabukeera okumutwala ku poliisi buba lye lyamukutte kuba yamwagalako. Mutebi obwedda ayogera ebitakwatagana ekiwaliriza poliisi okubaggalira. Patrick Onyango ayogerera poliisi mu Kampala n'emirirwano agamba bano bagguddwako emisango gy'okujja ssente ku bantu mu lukujjukujju. Bano kati twabagombyemu obwala babitebyemu amaanyi bagajjawa ne okulaba nti lwaki badde bafeera abantu mu ngeri eyo. Waliwo abamu babaggyeko ssente okusooka mu bukadde 3. Kati fayiro tugenda kugikola tugitwale wamu bwa gavumenti atuwe amagezi. Mutebi ne mukyala we bakyakuumirwa ku poliisi ng'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso.